bakkiririza ddala mu Katonda gwe baali balabyeko ng'alina byakola. Teyali Katonda wa bulijjo. Baali balina okumulaba nga wanjawulo okusinga ku oyo gwe baali bategeera, kubanga yali Katonda akozeeko n'okulaba ne balaba. Ambabuli olunyi lwange olwa22 lugamba nti amangu ago abayigirizwa, amangu ago n'awaliriza abayigiriza okusaabala bamukulembere okugenda emitala weeri amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde nga bwe buwungeera, Yesu yaliyo omu. Basebo ne bannyabo, waliwo ekikwetaagisa okweyawula ku balala. Nziremu bw'obanga onoosisinkana Katonda mu ngeri ey'enjawulo, kikwetaagisa okufuna engeri ey'enjawulo ky'osisinkanamu Katonda wekka. Weewaawo. Eri ewaffe ewaka mu kyalo gye mbeera tulina eddiiro ewa taata gye nabagambye bye nabadde nabo ku makya. Eddiiro liri lya bulijjo, naye taata atandika oluyimba lumu nti yakuwa omutukuvu ffenna ne tujja mu ddiiro. Naye kino kye kisinga okunnyumira. Abaana ffe be tuzadde abandibadde abazzukulu b'olujja, ne bw'aba tannayiga kwogera, oluwulira oluyimba lw'okusaba aba amaze okuyingira mu ddiiro. Kikwetaage kubanga akimanyi nti ekyo ekifo tusisinkanirawo Katonda. Alo, Katonda w'omusisinkanira mu kifo ki? Katonda wamukolerawo ekifo ekyenjawulo w'olina omusisinkana, oba omutwala ng'ali awo. Katonda oteekwa okuba n'ekifo ekyenjawulo w'omusisinkana n'okusaba okw'enjawulo mu budde obw'enjawulo. Oyo omunnabbi agamba nti ku mulembe guno abanaasobola okuwangula bayina okusaba nga bwe bassa omukka gw'ennyindo zaabwe. Ne tulina Abakristaayo leero ng'asaba lwakkuse. Ebizibu bye bimuyinga obungi olwo n'asabamu, afuna ekyokulya okusaba n'akubaako. Yesu agenze yeeyawudde asabye, n'asaba ng'ali omu. Olwa24 naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba. Awo wenjagala, awo tutandise amaaso ku Yesu baaba. Naye ti eryato lyali limaze okutuuka mu buziba. Bwe limala okutuuka mu buziba nga lyesudde n'amayengo, kubanga omuyaga gwali gufuluma mu maaso. Bwe twamala okuyingira munda mu Yesu, twatandika okusaabala okw'Ekikristaayo. Setaani yatuzoganyamukko ng'enjogera y'abavubuka bw'eri nga twakayingira ekkanisa eno. Naye bwe yatugera nga tumaze okutuuka ewala n'Obukristaayo bwaffe, Setaani yatandikira ddala okutufuukira ekizibu. Omanyi ekibaawo kye kino kye boogera mu lunyiriri luno olwa25 awo ekiro mu kisimuka ekyokuna najja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Yesu azze. Setaani bw'amala okutuzoganya twerabira byonna Katonda by'aba akoze. Ojjukidde bwakeera ku makya ng'olina omulimu gw'oyagala okufuna ne gugaana n'otandika, kale oli Katonda wa kika ki? Nakugamba nti nina kukola n'onvaamu, naye nga weerabidde nti ye Katonda eyakuwa byonna by'olina. Na statement eyannyumidde jo nga njiga lesoni yange actually lunaku lwaleero mu nsaasire ngamba jo lwa nsonga wano obudde buzibye, naye lwabadde olunaku lwa Thursday omuwandiisi yagambye ebigambo nti bwe tuba tuwaayo kitwetaagisa okulowooza ku byonna bye tulina ne tulyoka tuwaayo ekiweebwayo, so si kulowooza ku busente bwe tulina mu nsawo nga tonnakaayanira Katonda nti taliiwo, olowoozeza ku kubeerawo kwe ebbanga lyonna byabaddewo mu bulamu bwo. Lwaki? Kubanga bwe tutalowooza ku ebyo Katonda by'atuyisizzaamu tetusobola kuyiga ku mwesiga abassebo ne bannyabo. Kyobulaba ebiseera ebisinga tutuuka ekiseera amaaso ne tugajja ku Yesu ne tulowooza nti ffe tusobola okubaako ne kye twekolera. Njagala owulira ebigambo bino wano wentuuse. Agamba ebigambo bino bye njagala okugenda nabyo. 14:26. Wulira. Yesu ekiro ng'eryato limaze okugenda ebuziba.
n'asisimu kisimuka ekyokuna najja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigiriza bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba walawasinga okunyumira nti si dayimooni, ne beekanga ne batya. Okimanyi nti waliwo ekiseera bwe tujja amaaso ku Yesu ne tutandika okubiraba nga bifuuse nga dayimooni. Ng'okukkiriza kwaffe tekutusobozesa kulaba kubeerawo kwa Katonda nga buli kimu tukiraba nga dayimooni. Nga buli kimu ekituleetera ekyo twagaana okugondera ku Katonda ne tulema okutegeera nti ye Katonda afaayo, kati ekiddako ne tumuggyako amaaso buli kintu ne tutandika okukiraba nga tekisoboka mu njogera ennyangu. Ne babitunuulira nga babiraba nga tebisoboka, nga tebasuubira nti Katonda bwe baali balabyeko ebbanga lyonna ng'akola byonna bye yali akola tasobola kutambulira ku mazzi. Ekyo ekikweraliikiriza muganda wange, ekyo ekikuleese okulaba Katonda ng'alinga dayimooni, kwe kumuggyawo n'oteekawo amaanyi g'omuntu. Kyekyoka kye njagalayo. Kiki? Bugagga, bulwadde, mirimu, kyakulya. Weeraliikira lwa famire gye waleka eno. Muganda wange, weeraliikira lwabo b'oli nabo, bassebo ne bannyabo. Jatugambye nti ffe tugonde bugoozi, tunaalyanga ebirungi eby'ensi. Kitegeeza ekikyatubulamu kugonda. Alo, kugonda kwe kutyabuze. Kisobola lwaki tulina pressure? Tuteekwa okulekerawo okulaba Yesu ng'atasobola. Bano baamulengera bwe baamulengera ne bagamba nti oyo dayimooni. Gwe bw'omulengera olengera ki? Bintu 26 lwendiko. Omanyi mu nsi muno kyesinga okwagala kuuma budde. Bintu 26 njagala Yesu mu 27. Amangu ago uliriza, amangu ago bwe yasinza okunyumira Yesu n'ayogera nabo n'agamba ndi muddeemu omwoyo, nze nzuuno temutya. Yesu yayogera nabo bonna, teyayawulamu, yayogera na buli muyigirizwa eyali mu lyato. Yesu ayogera naawe leero nti ye Katonda afaayo na buli kye weeraliikirira akisobola. Kino kye kisinga okunuma mu Lunyiro lwa 28. Mu bonna abaaliwo eyakkiriza yali omu Peetero. Kyava yaddamu n'amugamba nti bw'obanga ggwe wuuyo, bw'obanga ddala ggwe wuuyo. Naye bambi yali takakasa bulungi. Bw'obanga ggwe wuuyo, lagira bulagizi. Yesu kyava amugamba nti ye kambasomere mu Bayibuli yange nga nemwe musome ezammwe. Agamba awo Peetero n'amuddamu n'amugamba nti Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli. Yesu n'amugamba nti jangu, kikwetaagisa okkirize. Oba abalala bagaanyi, oba abalala bakkiriza, gwe kikwetaagisa okkirize wekka. Yesu teyali munafu nti bonna abaali mu lyato yali ayagalako Peetero. Nedda. Yesu teyali munafu kyenkaliddeawo nti abaalimu yali tasobola bawanirira bonna okutambula ku mazzi. Nedda. Naye eyakkiriza yali Peetero yekka era yafuna omukisa okutambulira ku mazzi. Ebintu ebimu mmwenya. Si lwa nsonga nti kyenjagala, naye njogera ku Katonda gwe ntegeerera ddala. Ono Katonda gwe njogerako ngenda mulumiriza ku ssaawa ey'omwenda. Bw'atunuulira Peetero n'akkiriza nti ayogera ye Katonda. Bassebo ne bannyabo kibeetaagisa okukkiriza Katonda. Bwe mutaamukkiriza temugenda kulaba. Ne bwe tunaayogera ebisembayo, ne bwe tunaayogera ebikikinike, ne bwe tunaayogera okusaba okufaanana kutya nga temunnakkiriza Katonda, temugenda kumulaba. Kubanga twetaaga kumutegeera, weetaaga kumutegeera gwe. Mukyala wo tamukutegeerera, balo tamukutegeerera, omwana wo tamukutegeerera, omutegeera nga gwe. Bayibuli ensanyusa ti Peetero n'alyoka ajjayo ekigere ekisooka n'alinnya ku mazzi. Kikyolabanga ekiringa ennyanja ekiremeredde. Ebintu ebimu bitulemeredde lwa nsonga nti ffe ffennyini tukaanya okukkiriza Katonda. Ekyo kye tulabanga ekigaanyi. Wali bassebo ne bannyabo wano njagala tusooke tuwe Peetero credit. Ennyanja mugimanyi, musaabaddeko, mugenzeko e Bulaaya, mulabyeko ku nnyanja ez'enjawulo. Najja ekigere mu lyato n'alinnya ku mazzi. Okwo okukkiriza Yesu kwatwagaza leero tulabe okufaayo.
ebimu tulimira osoka tunakkiriza bw'alinnya ku mazzi wano we wanyumira ennyanja Peetero n'agirinnyako nga lusuku lwa seminti. Amiina. N'amugamba nti tambula. Wano we njagala okumaliriza kuba naatera okumaliriza. Bw'atandika okutambula Peetero n'awulira nga ddala ekyamazima ennyanja efuuse ekintu omuntu bw'aza otambulira nga ye enkokoto. Wano abakristaayo ffenna we tuviirako. Katonda bw'amala okutuwa ne tutunuulira nga tufunye mu ye ne tulyoka tutandika okutunuulira erudda n'erudda n'abalala balabe. Twandibadde tutuuse wala era twandibadde tuli b'amaanyi naye Katonda bwe yatukolera ebikulu twafuuka b'amalala. Bwe yatunuulira ab'ebbali bamulabe n'atandika okukkirira wansi mu mazzi. Ekyakuleeta okugwa okuva we wali n'otuuka kati woli wajja amaaso ku Yesu. Kizunga lwaki byonna biri bwe. Olina kukola kimu kuzza amaaso ku Yesu. Kankusomere. Agamba ebigambo bino. Kyawo Peetero n'amuddamu n'agamba nti Mukama wange obanga gwe wuuyo ndagira nzije gy'oli. N'agamba nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Olwasatu naye bwe yalaba omuyaga n'atya n'atanula okusaanawo n'akaaba. Bwe tulaba ebitusoomooza mu bulamu nga tutya nga tulowooza nina Katonda atakyaliwo nga tubisobola. Obisobola gwe weetonda. Gwe weetonda eyakutonda y'amanyi. Ye kankubuuze bw'osula ng'okola byonna n'okusinza ne kugaana eyakwata ku swiki y'obulamu n'agijjako olwo ng'okyusizza ki? Kika kya muyaga ki ekikutanuddeko gy'oli? Kiki? Tewali Yesu ky'atasobola. 3:1 agamba ebigambo bino. Agamba nti amangu ago n'agolola omukono gwe n'akaaba. 3 bwe yalaba omuyaga n'atya n'atanula okusaanawo n'akaaba. N'agamba nti Mukama wange ndokola. Weetaaga kukowoola Yesu akulokole kubanga waali. Amaaso gatunuuliza Yesu agenda kubeerawo atulokole ebbanga lyonna. Mbuyaga ya kika kyeyagala okujja ku Yesu. Mujjukire bassebo ne bannyabo tulina abakristaayo abafaanana ng'abayigirizwa nga bo basigala mu lyato. Bo baliwo okugezesa oba binaasoboka oba tebiisoboke babeere mabbali bati ne batandika okunyumya. Waliyo abali awo nga bo obuvunaanyizibwa bwabwe kumalamu maanyi. Agamba no mukyala kintu ne bw'onoosa butya bunaabunira bwere. Jjajja ne jjajjawo nga baasaba. Ekyo tekivaawo na kusaba. Weenoonyerezeko empewo z'ewammwe ze zaakulemesa wa. Abo gye bali bwe bamala okulaba Peetero ng'akka wansi mazzi olwaliko gamba ffe twakagambye kakukagenda. Bassebo ne bannyabo ekitussa wansi kwe kulowooza nti Yesu takyali. Ekyo bassebo ne bannyabo nyina ekigambo kye njagala okwogera leero era kye njogera kwe kusimba amaaso gaffe ku Yesu. Teri agasimbako n'atagondera Katonda. Teri agasimbako n'alaba Yesu nga mizimu. Teri agasimbako nabbira mu nnyanja y'ensi eno newankubadde ebizibu biyinza okuyinga obungi naye Katonda asigala. Maliriza. Amiina nnyo. Amangu ago Yesu n'agolola omukono gwe n'amukwata n'amugamba nti gwe olina okukkiriza okutono. Gwe wejje ku Yesu mwannyinaze ne muganda wange olw'okukkiriza okutono. Gwe wejje ku Yesu ensonga lwaki n'omukono gwa Katonda togulaba. Basikule bannyabo. Simanyi bwe nsobola kwogera kigambo kino naye engeri gye tusobola okulaba mu Yesu y'engeri y'okuteekateeka obulamu bwaffe ne tugonda ebbanga lyonna. Omukono gwa Katonda weeguli. Kino ngenda kukinyweza mu ssaawa y'omwenda. Omukono gwa Katonda weeguli nga guyaayaanira ffe. Nina ebigambo ebisinga okunnyumira wano mu Bayibuli ey'Oluzungu. Munzikirize ngenda kusoma Bayibuli wano ya Luzungu. Ekigambo ekisinga okunnyumira Yesu ng'agamba abayigirizwa kati akigamba mmwe 14:27 Bayibuli version nsomye NLT. Agamba but Jesus spoke to them at once.
Don't be afraid. He said, take courage, I'm here. Kutiisa. Togwamu maanyi kubanga nze wendi omuwandiisi w'ebigambo bino awandiika nga Katonda ye yeeyogerera n'akamwa ke. Muganda wange mwannyinaze kiki ekikutiisa Katonda waali? Mukkiriza akole. Tonnamulaba lwa nsonga tomuwadde mukisa kukola. Bw'ona omukkiriza okukola ojja mulaba. Tomuwadde mukisa kukola. Musawo y'omwenda nze ngenda kujulya Katonda gwentegeera nze oba simumanyi. Ne ku mwenda ngenda bajulya Katonda gwendabyeko. Nali munyumisa abakristaayo abamu ne bangamba mukubadde ebyo tebisoboka ne mbaga tebisoboka kubanga muli bakristaayo basatu. Ye Katonda gwenjogerako. Nze njogera Katonda gwentegeera asukka ebitundu bye-10. Ekimuleese ffe okumusisinkana lwa nsonga tulemeddwa omumugezesa nga Peetero bwe yamugezesa. Okukkiriza kwaffe kuleese okuva ku Katonda oyo. Naye njagala kubagamba basebo ne bannyabo wakati wonna mu bitusoomooza Olunyiri lwa 27 tugamba wano mu Bbayibuli yange 27 kansome Luganda. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddeemu amaanyi kubanga nze wendi. Take courage, I'm here. Basebo ne bannyabo Yesu waali we tuli. Amiina. Oyo gwe twalize sisinkana. Nsaba Mukama abawe omukisa. Amaaso temugajja ku Yesu kubanga mujje mwe muli amaanyi. Kambabulire Katonda ali mu buli kifo kyonna. Mbaagaliza olunaku olulungi ate nate esinkane mu ssaawa ey'omwenda. Katusabe. Katonda omutukuvu omuyinza wa byonna twagala okwebaza kubanga oyogedde naffe. Bwe tukuggyako amaaso twennyika mu bibi byaffe n'ebyobulamu bwaffe. Twagala okwebaza kubanga gw'oli Katonda atatulekerera era obeerawo ku lw'obulamu bwaffe. Abaana b'abobuwala n'ab'obulenzi abali ku mukutu guno n'abasheyalinze ebigambo bino kabigase obulamu bwabwe nga tutandika omwaka guno. Tukugondere ate n'amaaso tugase ku ggwe olyoke tukulabe nga Katonda afaayo. Ddamu okusaba kwaffe okuyita mu kusaba kuno. Nyiga ebiwundu byaffe tujjanjabe ng'abalwadde okuyita mu Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Amiina. Amiina nnyo.